Abaminisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga okuyita mu kitongole kya paasipooti Citizenship and Immigration Control bategeezezza nga bwe bagenda okuyimiriza emirimu gyonna egyekuusa kugaba paasipooti okumala ennaku bbiri okutandika n'enkya. Abantu bonna abaali bakoze appointments nga bakujja ku Lwokuna enkya 19 January 2023 tejja kusoboka enkya. Tujja kubakolako wiiki ejja. Abakungu ba minisitule eno kubadde kamisona Brigadier General Johnson Namanya n'omwogezi waabwe Simon Peter Monday nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala bagambye nti okutaataaganyizibwa kuno okugenda okutandika enkya okutuuka Olwokutaano kugendereddwamu okwongera okutereeza mu buweereza okulaba nti bannayuganda bafuna ekyo kyennyini kye babeetaaga mu ngeri ey'omulembe ate mu kiseera ekitono. What I can tell you is that it is for the betterment of the system, to make sure that we are robust, that the system is even faster, so that because the purpose of upgrading is to make things better than you have been doing. This upgrade will affect all passport services, including passport applications, scheduling appointments, enrollment for interviews, printing and collection, and our service centers and offices in Kampala at the headquarters, Chambogo, that's where we issue passports, our offices in the regions of Mbarara, Mbale and Gulu, as well as our missions abroad. All these will be shut down on Thursday and Friday for systems upgrade. Munde yasabye abantu okubasonyiwa olw'okutaataaganyizibwa kuno n'ategeeza nti baakulekawo omwaganya eri abo abeetaaga paasipooti mu ngeri ezitasobola kulinda naddala abalwadde. Bwe wabaawo omuntu yenna alina embeera ya emergency, of course tujja kubeerawo ku ofiisi nga twaniriza abo bonna balina obuzibu nga bwa namaddala ng'omuntu mulwadde obanga waliwo ekintu kyonna ekiri emergency tujja kubanga tukikolako. Ebimu ku bye bagenda okutereezaamu kwe kukakasa nti buli munnayuganda alina paasipooti emu n'okumalawo abafere ababadde beeyambisa emiwaatwa egibaddewo okufuna paasipooti kyokka nga tebasaanidde naddala mu bitundu eby'oku nsalo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.